Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media mu ddwaliro Soroti binene biri mu ggwanga erya Uganda baadimitinga omukyala ng'ali lubuto ng'amaze okubeera nga testinga positive eri COVID-19 naye oluvannyuma lw'ebbanga weeks zibadde ntonotono ng'ali eyo ali mu kubeera ng'afuna obujjanjabi ono omukyala azadde. Ekisinza osanyusa abasawo wamu n'abantu bonna mu linene eddwaliro nti abasawo bakoze kye basobola wadde ng'omukyala ali COVID-19 positive asobodde okubeera nga azaala omwana. However, details z'omwana tebanaba kubeera nga bazituwa oba n'omwana ali COVID-19 positive oba yali negative. Ne chances nyingi ez'okubeera nti n'omwana ali negative olw'ensonga COVID-19 atera nnyo okuyiikiriza abantu immune system nga ekozeeko abanga enafuye oba ng'wali olumbiddwako ekirwadde kyonna. Ne kati engeri ekiri nti ono omwana muto immune system ye gisuubira okubeera ng'eri kwa 100% ng'oggyeko obuyiiso buno babeera bagenda omugema obwaki ne immune system erina okubeera ng'eri kwa 100%. Ensonga lwaki n'abaana abato naddala emyaka egiri wansi muko owulira nnyo tebali affected nnyo ne coronavirus. So nsuubira omwana ono ali negative naye okusinza ku basawo tebatubuulidde oba omwana ali positive oba ali negative. However, maama n'omwana bonna badde mu mbeera nnungi nnyo niraganira amawulire gasanyusiza nnyo abantu ne feeling ambu nange nandyagadde ogawaako ba SMX media subscribers omanye ebintu ebikwatagana ne COVID-19 oba ebyobulamu mbawa nnyo respect ba SMX media subscribers gwe ne yali asubscribinze ku SMX media oba gwawuliriza eno story. Ensonga lwaki nkuwa nnyo respect nti gwe wootali nange sibeerawo, so wenfuna information ng'eno nengisirikira kiba kinnuma. Yensonga lwaki ne wekuba ku replyinga gwe wena yali WhatsAppinzeeko nze ku WhatsApp namba yange eyo nsobola omumala n'essaawa nga 4-5 nga sigenzeeyo ku WhatsApp naye ate sisobola mala ezo zonna ssaawa nga sisoose ku replyinga ba SMX media subscribers bano aba commentinga ku YouTube. Facebook nyinza n'okulwawo okugenda bino bi TikTok biki sobola okumala n'olunaku nga sigenzeeyo naye YouTube mbawa nnyo respect ba SMX media subscribers yensonga ati newo commentinga making sure mbu nsoma comments zammwe zonna ne replyinga comments zonna ne kwegamba ba SMX media mbaagala nnyo yensonga ati mbawa respect. Kankusaba mbe subscribing ano ku SMX media tojja kubeera ngo missing updates na ddala nga zino. MSMX, I sign out.